Bino bye muche byani bya dereva David bamuyita bati Kayemba Boss. yogera kunya Kayemba Boss. ye akyali mulamu kati ali mu mbeera ki omulabye Mbeera simbi naye nga abaddemu ku musukani naye tebanatwala results. okay kale bana katubasabire nga kibi eky'omwami waffe alimpa okuba nti yamenyesa okugulu yegwe mukyala waffe si bwe kiri amawulire gakusanzeewa mukyala walimpa gansanzeewo kakuba nga adde agenza okukola dabadde saameka saazadde 9 ne batukubira ne batugamba nti afunye accident yabadde avaawo yadde abakubizi nga then ng'agenda kusha endala bakubidde kiro ya nojja wano kati ye ali mu mbeera ki ali bwatyo bwatyo kubanga ekiro etali bulungi abasawo bamufaako bamufaako era nga olaba wanene eddwaliro gya bano nga omanyi engeri gyafa ku bantu engeri gye bafa ku buli omu tebaliiko nti mbobono omunene mbobono bikimu bamufeeko nnyo kati gwe muli owulira otya essaawa zino okuva bafunye amawulire gano bw'oba olowooza nga bulunza kuwulira oti bwatubuulira maama buli omu alina empulira ekyo mbali kutayo kati ngenda kuddayo musawo angambye enzireyo gundi mwana ate akyali naawe kati tudda mu pafiyu tunagula endala mwana ate agambye nti agenda kunkubira ate batanira maliro Mason, akavera wakwani. Tumwambeze chira. Katugenda kulekta bali bude terengo bano bali kugamba